Bw'abanga atakakasa era ng'ayagala okufuna obujulizi obusinga okulaba nti taata w'omwana era ng'amwegaana tugenda okukebera eddaga butonde n'omwana wa kakansa kuyona era tukibeerere taata yogerwako era amaze okuwandiika ekiwandiiko ekikemumutukako ekikakootumye. Amanya endoboozi bamuta MCSMX representing straight out SMX Media. Minisita Nakiwala Kiyingi yamaze n'ayingira mu nsonga za Biniganta n'omuwala Fiona agamba mbu Biniganta yamuzaalamu omwana kyokka ate nga Biniganta yeegaana obuvunaanyizibwa bwe nga taata tamuwa na buyambi. Eno ensonga nno nnungi kubanga Minisita Nakiwala Kiyingi wayingira mu nsonga oluusi zigwa bulungi obanga buli enjuyi zombi zifunye entegeeragana. Twalabako bulungi nnyo Mathias Walukaga omukozi we yavaayo n'amulumiriza nti yamuzaalamu omwana n'agaana ate okubeera ng'amulabirira obanga amwegaana. Minisita we yagamba mbu zino ensonga kanziyingiremu weebiti ebintu we byakkira. Finally nga Mathias Walukaga amaze n'akkiriza omwana n'agamba mu yeesi ngenda mulabirira naye tetugenda mu DNA. Kakati nawo ne Biniganta ekyo kye kimutuuseeko. Minisita agambye era n'avaayo muno omwana bwe yeekubidde omulanga n'agamba mbu yes Biniganta beeyagala n'ono omwana ate n'amuzaalamu omwana wabula bwe yafuna olubuto Biniganta n'ateekako kakokola atondeka nnyuma. Ono omwana n'atoba n'olubuto paka we yazaala omwana asigala nga akubira Biniganta amuwa obuyambi wabula obuyambi abugwayo ng'omuwala amaze mutiisatiisa bw'agenda kujja mu baamawulire awo Biniganta n'afuba okulaba ng'abambi awaayo kawo obusente obutonotono naye agenda olaba ng'ekintu oba kyakola takyagala oba bamukakanira n'alekerawo paka omwana nawe yamaze n'addukira mu bannamawulire n'avaayo okubeera nga yeekubira enduulu afune obuyambi abantu abasobola bamuyambiseeko Biniganta bamufune ate asobole okukkiriza obuvunaanyizibwa nga taata w'omwana. Omuwala bwe yeekubidde omulanga bambi Minisita Nakiwala Kiyingi n'awulira ono omwana omuwala kubanga ewaabwe baamugoba omwana tamanyi kika kye omwana alwala Biniganta yagaana omulaga omwana bazadde be kweganga ebintu byonna biri awo. Minisita yagambye mbu ensonga zino aziyingiddemu neera nga yasindikidde ekibaluwa kibakuntumye eri Biniganta ajje akkiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata we oba si ki nga yeegaana omwana mbu si wuwe. Minisita yagambye mbu bagenda beera nga bamuggyako DNA baggyeko n'omwana DNA basobole okumakinga balabe oba kituufu Biniganta ye taata w'oyo omwana wabeera nga amwewakana. Bwe kinaaba kituufu Biniganta agenda beera nga akakibwa okubeera nga awaayo obuyambi eri omwana we gwe yeezaalira. Bwe kinaaba nga si kituufu then omuwala bajja musingisa omusango ogwa defamation oba okwesiba ku muntu n'okwogera ebintu ebijweteke. Naye ng'obujulizi bwonna bulaga nti Biniganta ye taata w'ono omwana kubanga omuwala yavuddeyo mu ngeri y'enzikakkamu nga si nti oba ayagala amawulire ne bambi nga kimususseeko n'engeri ono omuwala gy'atunula nga we nagambye mu stori zange ziyiseekaawo. Omuwala alaga ali decent alaga mbu kyayogera akikakasa n'obujulizi abulina. So Biniganta just kuvaayo n'akkiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata bwe erinnya lye ne tulema kuttattanizibwa mu nsonga nga zino. Yono Minisita Nakiwala Kiyingi ng'ayogera ku nsonga za Biniganta n'omuwala gwe yafunisa olubuto. Naye nga sinabeera nga mukuteererako bambi kankusaba subscribing oleme kumisinga story nga zino wano ku SMX Media. Yono Minisita ng'ayogera bw'abanga atakakasa era ng'ayagala okufuna obujulizi obusinga okulaba nti taata w'omwana era ng'amwegaana tugenda okukebera eddaga butonde n'omwana wa kakansa kuyona era tukibeerere taata yogerwako era amaze okuwandiika ekiwandiiko ekikemumutukako ekikakootumye tumuddeko ebizibiti oluvannyuma nga tumaze okujja ku by'omwana era omusango gunaamuka mubi abalerezebe. Amanya endoboozi ensigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Obeera yagadde story yange nkoze kankusaba bambi subscribing olikinga ate commenting oleme kumisinga story nga zino wano ku SMX Media. MCSMX I sign out.